buterevu nkwaniriza nnyo omulungi atulaba yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Nze Abiking Uganda muzukulu wa Mugema ababuuzaako era nga kansubire bitambula bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Qatar, abali USA, abali Boston, yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba. Kyemukola kyakabi nnyo, mwebala abasubscribinga, mwebala sharinga stories zaffe wano ku Abiking Uganda. Nga bulijjo ndi ne muganda wange Faiz Cafe Bistro. Taste the freshness, feel good. Olwaleero mabega kawo tulina mukyala ze supportinga ebintu byaffe betuze tukola client supporting ze Faiz Cafe wamu n'abantu abalala ab'enjawulo. So emabega kawo yafiirwako omuntu we waliwo company eno wano wetuli bagita Curious Funeral Services Limited, nga bano nno be bakwasaganya omulimu gw'okubeera nga bawerekera omubiri gw'omugenzi ate nga bakola bulungi omulimu ogwo. So nga ffe naye tumanyi nti akola ebirungi asiimibwa. Omukyalo oyo alina obubaka bwatutise okuva mu Faiz Cafe Bistro nga bwe bubaka buno boolaba. Era tuli wano ku kitebe kyabwe tugenda kubawa ebyokulya bino. Leero tetuleese embuzi namba naye tuleese ensaniya wamu ne pizza nga obiraba wano ebiyimidde. Ndi ne muganda wange Faiz Cafe kababuuzeeko ate tubeere nga muganda wange ugamba tebala gyendi sebo ntuusa omukisa guno nange okwebaza abatugoberera ku Abiking Uganda nate n'abawagira Faiz Cafe mwebale tufuula abansonga mwebale tufuula abanjawulo nga bwe badde enkola yaffe ne leero twate tuze tugobye bumale. Ndi ne muganda wange muto wange Abiking Uganda tutumiddwa olwa client eyawagira company eno ya Curious Funeral Services. Omanyi emirimu ffenna tukola emirimu naye ate mulimu emirimu egirina dynamics ez'enjawulo, naye omuntu bw'ajja okukwasaganyizaako omuntu eyafudde n'amubudaabuda n'ababudaabuda n'akibakolera ekintu ekyo ne family abasinga obungi tetukisobola. So nze kino ekikolebwa mu kututuma ne mu twebaza kitulaze nti omukyalo ono yasiima nnyo ate yasiima nnyo omulimu ogwakolebwa ate mukyala afumiitiriza nnyo. Kuba atafumiitiriza tasobola kumanya bugazi buli mu kintu kifaananako bwe kiti. Era baganda bangenze bwe ntuuse nsoose bagamba nti guno gwe mulimu gwe gusoose okukyala ku funeral home. Era mbadde njagala nnyo okusooka okulaba abakola ku funeral home bafaanana batya. So tweyanziza olwaleero tutumiddwa mu mbeera era ya kutuusa catering service kuba twagamba ffe tulina mobile van buli wendi nkufuna eno buli wogirabako mu kibuga Kampala eba etwala delivery z'abantu tasinga kutambuza mbuzi namba. Naye anti Susan yatugambye nti bwe tunaba tuleeta embuzi ennamba ayagala wabeere nga waliwo nga naye amaze kubeera mu Uganda oluvannyuma tuleete embuzi ennamba ate yeebaze olwebaza olugazi ennyo. Naye ng'olwaleero tuzze nekyo tuleese si kyakusaaga, tuleese pizza 10, tuleese ensaniya zino 5, buli lusaniya luliibwako abantu 10. So kitegeeza bwe tuleese ensaniya 5 zibe abantu 50. Pizza 10 ekitone ennyo pizza emu eno eriibwako abantu abataka wansi wa 5. So kati bweziba nga ziri pizza 10 kubisaamu awo 5 emirundi 10 abantu 50. So mu bumpimpi omukyala ataddemu ebintu by'abantu 10 biringa ebitono naye abantu 10 buli omu alya n'anywa. Ekisengera ddala okubeera ekikulu gwe mukyuzi gwaffe oba juisi waffe ntuuse wano nempulira nga abantu boogera ku ki pulire boogera ku soda. Bane temuddamu kunywa soda, ekintu kyonywa nekigattako ayi nekikuwa ne value ya juice wa Faiz Cafe. So mu bimpimpi bwe bite ebintu ebifaananye pizza zaffe bwe zitibwe zifaanana osinzira yonna gy'oli. Eno yaki y'ennyama gundi y'enkoko, eno ya nkoko. Osinzira yonna gy'oli oba oli Canada oba oli America oba oli UK oba oli kanyomero ka nsi ki yonna gy'oba osinzidde okubeera ng'obeera n'okola odayo tujja gituusiza abantu bo oba baserebu bo oba bakuziikira omuntu wo nga bana ba Curious oba muntu yenna gw'oba oyagadde oba famire yo oba bbaawo oba mukyalawo oba gwe wakyawa na mukyawa kamuliiseeko bulungi ffe tujja kuba tubikutuusaako mu linnya lyo ly'onaaba otugambye. So mu bimpimpi yeno Faiz Cafe era ntuuse wano ndabye abaana basanyufu bulungi banne mwe bali kuweereza
mwebale kukola mulimo muzibu guno mulimo si mwangu era omuntu bw'omunyaga nga akola guno oba omukoze bubi nnyo so tweyanziza nnyo muganda wange tweyanzeege okay kale gwe atulaba nange nyonge okutegeeza nti gwe mulundi gwange guno ogusose okubeera nga ntuukako ku funeral service nendaba webitambula tujja funamu ne time tufune ku bantu bana bakola mu funeral service batunyumizeeko challenges ba facing nze habiking Uganda wetuli wano nga bwe nkutegeezeza nti tuli ku Curious Funeral Services Uganda Limited wano oba ofudde tukolako ebisigadde ojja kwongera okubimanya nga tusobodde okubeera nga tukyaza ku bakulu bano ne bongera okutegeeza kakati ngenda kusaba muganda wange tusobole okubeera nga abakulu bano tubakwasa ebintu byabwe mu butongole then tumale twogereko nabo katono nnyo ate tumale tubasiibule kale omukulu okay kale abatulaba muganda wange Faizo Sembeyako kumpi wano taata tusanyuse nnyo okulaba Sebo nango basi senkana. Weyanjo yabakulaba. Erinya Seguya Godfrey Gilbert. Nganze head of operations Curious Funeral Services. Head of operations yakola ate tata. Akulira ebyemirimu mu company. Gwogwe gitambulirako. Yes sebo. Tulina omukulu oyo kakweyanjuliye mu butongole. mukala nze muyiga Faizo Kisiki. Nganze wa Faizi Cafe Bistro. Ekutusizako ekyokulya olunaku olwaleero. Nkwebaza ne tiimu yo yonna ne bakama baffe bonna olw'okubeera nti mukola omulimu nze gwe mpita omuzibu buli mulimu si mwangu naye ate guno gwo muzibu so mwebale nnyo mwebalire ddala ate mugende mu maaso n'okuweereza ensi yaffe tweyanziza nnyo sebo kale kakati mukama waffe waliwo omukyala azze awagira abantu ab'enjawulo client wamwe ate falinga yafuuka kitundu ku ffe so yatutise obubaka nagamba omulimu gw'omwamukolera yagusiima omanyi bagamba akola ebirungi asiimibwa olaba nammwe omuntu asobola okurecognizinga nti omulimu guno bagukola bulungi so kyalo oyo n'atutika obubaka mbadde nsaba omukulu oyo abukwase ate twongere okubeera nga zino pizza yagula 5 naye tubawadde pizza 10 sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege yasenabuvunanyizibwa mu lunaku oluzibu ng'olw'omukaaga manya olwokubiri ku lwokubiri waffe bwogula pizza emu ofuna 2 kati bwogula pizza 5 ofuna 10 so buli box erimu pizza 2 waliwo mujje mutumbisivinge n'emmere bana muje atoyimira amaso ga kamera toyimira amaso trust yimira wano dda wakati jangu wano je Nsaniya platters zino platter buli platter nimwe bisa abantu 10 ziri platter 5 abantu 10 aga be bantu 50 eno yakubiri eno yakusatu eno yakuna Thank you. eno yakutano aliwo mulala so mubimpimpi eno epackage yatikiddwa omuntu yenna ali gyali nga oyagala n'okwebaza ba Curious mu mbeera erifaananako bweti n'okusingawo otuukira ku Faizi Cafe Bistro ekyokubiri akabonero nze sikirabangako munaatujulira omuntu n'ojja n'omukolera omulimu n'akusasula ne wayita akaseera naga naye munasiima nnyo kambaddize ekino ekyokulya singa oba olya twalibe tugamba tukatuleete ssente kitegeeza naayera bamulowoozezaako n'abeera mu reception bamulowoozezaako so twebaza omukyala atutumye naffe tweyanzizza nnyo nno naye tumulabyemu okufumiitiriza okunene mwami Seguya muganda wange nsanyuse nnyo okutuukako wano bangi batuleeta tukyategeera nga batutegeera butegeerezi naye nfunye omukisa mwebale kutambuza muganda wange nze ndi mulamu okay taata kakati embeera ye eriwo Sebo. abaako kyoyogera eri abakulaba kantwala omukisa guno okwebaza mami Susan kubanze muyita mami kuba twakwatagana ng'afunye obuzibu n'atwesiga nga aba Curious Funeral Services okukwasaganya
n'okuteekateeka mukadde waffe we yali avudde mu bulamu bw'ensi, era namukuuma ebbanga ettonotono nga tukyeteekateeka nti yagendera mu biseera eby'ennaku enkulu, naye twasobola okikwasaganya mu mbeera yonna, era we yankubira akasimu nasobola okuvuga emmotoka okugenda mukadde we yali aviiridde mu bulamu bw'ensi eno, okubeera nga tumuleeta okumuteekateeka, era twamuteekateeka bulungi. Ndowooza mu mbeera yonna ne saaviisi yonna gye twamuwerekeza mukadde waffe eyaviiriddeko Mami Susan okugamba nti kanneebaze Curious olw'enteekateeka yonna yakolebwa nga tuwerekera mukadde waffe oyo. So kyamukisa mulungi nti tiimu yonna nga we mulaba sikola ng'omu, era okusiimibwa kuno kwonna maanyi g'abantu bano bonna nga we mubalaba ne bakama baffe abataliiwo abateekamu ekintu kino ssente okuba nti tuwerekera abantu baffe mu kitiibwa. Mami Susan tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala mu mbeera eno okuba nti ovuddeyo n'otusiima si kyangu, era nga muganda wange wagambye si buli omu nti akikola. Tusiima mu nsiima ey'enjawulo, oli asobola okuba nga asiimidde mu mutima, naye kati kitulaze nti mami yasiimira mu mutima ne mu bikolwa. So tusiimye nnyo, tweyanziza nnyo, twebaza Faiza Cafe, Faiz Cafe olw'okuba nti musobodde nammwe okutuukiriza ekyabatumiddwa. Tusiimye nnyo, era nammwe tujja kwongera okubawagira. Weesanga abamu tubadde tetubamanyi, naye tufunye omukisa nga tuyita mu Mami Susan okuba nti nammwe tubategedde olwaleero. Basebo tweyanziza nnyo, tweyanzeeke. Okay, kale abatulaba bwe kiti nno bwe kitambudde ekintu kino bwe gusoose okubanga mufunayo client abasiima ngono wabasiimi. Ba client batusiima kuba ekyamazima emirimu tugikola mu bwesimbu bwajo, naye ng'era we nkugambye nti ono asiimye na kyakulya, abalala basiima na ssente, naye ate ono nti alowoozezza ku buli omu. Omulala oluusi ayinza osiima n'awa ttiimu nga bwe yali ku ground, neerabira oluusi nti eri abaakitandika okuva wansi okukwasaganya kuba bitambulira ku mitendera, nti nze bwenta ne nkwasa bali we bata ne bakwasa bali paka omuntu waffe lwawerekerwa. So kyekyo, naye nga tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Yesebo. Kale abatulaba nga bw'omuwulidde omukulu bw'atu banyonyodde, atujja funamu olunaku. Nze bampita Baking Uganda, nkola community stories, okuyamba abantu inspiration, to inspire abantu okubaira nga bakola. Olwaleero tetuzze kunyumya ku biki bye muyitamu mu mulimu guno, wabula tujja funayo omukisa ate tukomewo tubeeko engeri gye twongera okirambuliramu abantu bamanye omulimu guno nga we gutambula. Abantu soko bagambe ku kampuni eno. Kampani erinnya lyayo Curious Funeral Services, nga tukwasaganya embeera y'abantu baffe nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno wano e Uganda, then n'emitala w'amayanja, kubanga abantu abafiira e Bulaaya mu nsi z'abazungu nabo tubakwasaganya. Era nzijukira bwe mba seerabidde nti ne Mami Susan okutulaba yatulabira ku mitimbagano, ate era omuntu gwe twali tukwasaganya yali avudde Bulaaya. So abantu bonna tubakwasaganya. Tulina enkola ez'enjawulo kubanga okufa tekulaga, so osobola okwetegekera mu mbeera yonna ng'oteekayo akasenteko nti obuzibu buba bukutuuseeko, kuba ssente saawa zino nina akakadde mu nsawo, naye bukya ku makya oba butuuka olw'eggulo nga si kyakalina. So kati nsobola okutuukibwako obuzibu obwo nenviibwako omwagalwa wange nga sirinaawo, naye we mba natereka ne Curious oba nga neetegekera ne Curious, nkuba bukubi kasimu nti abannaye omuntu bw'ati ne bw'ati aŋŋenzeeko mujje munyambe mujje tukole. Kati omuntu ekintu kino nga bwekinyonyodde, omuntu akuwa akasente nga asuubirayo kuba okufa teri aba akumanyi, so kakati embuuza mukola mutya, mumuwa lisiiti buli wabawayo akasente? Of course buli lwasasula afuna lisiiti. Waliwo nekye tuyita card oba gye tuyita membership card, nti aweebwa ebintu ebyo bibiri, n'abaako ne kopi n'ofiisi n'esigaza kopi. Ate era tumu advising omuntu oyo nti ebiseera ebisinga
abaafunayo be tuyita balefalizi baategeezaako nti abannaye nkolagana ne kampani bwe nti singa wabaawo ekiba kiguddewo mubatuukirira mu bwangu ne babaakwe batandikira. Kale tujja komawo ate twongere okutuuka twongere okumanya ebigenda mu maaso wano. Tweyanziza nnyo tusembeyo twebaza omukyala yasobodde okubeera nga tutikka obubaka buno obwo tusobodde okubeera nga tutuuseera mu bulabe. Kugamba tufune ekyokuyiga kikuwadde kyakuyiga ki? Ekyokuyiga kyenfunye mu kino nti buli bw'oba okola ekintu kikole n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna kuba at the end tomanya kikigenda kuvaamu kuba nzikiriza nti singa twakola ffe bye tusuubira nti bye bitunyumira nka nkyogere bwe ntyo weesanga nti client waffe teyanditusiimye bw'ati naye olw'okuba twakola ekyo kye yali asuubira era n'akifuna ensonga lwaki avuddeyo n'atusiima. So kyakuyiga kyenfunye nti bw'oba okola ekintu kikole nga weewaddeyo mu buli kimu kyonna okutuukiriza ekyo kyosuubirwamu okuba nti okola. Abeetaaze abafuna ati? Atwetaaze tuli Emmengo wano we tuli ku head offices zaffe ze zino wano. Tulina branch ez'enjawulo Mukono tusangibwa ku Church of Uganda na Mirembe Mukono, then ne ku Early Health Center 4 ere Mukono kati nga yasuumusibwa ku mutindo gw'eddwaliro hospital that is Mukono General Hospital. Nawo tulina offices zaffe Namuŋona ku Church Mission Hospital nawo tulinawo offices zaffe omuntu yenna abasobola okutusangawo. Face Cafe ebigambo ebisembayo eri abatulaba wamu n'omuntu singa abayagadde okolera abantu b'ekintu ekiringa nga kino ayinza kufuna ati? Kisookera ddala oba ekisemberero ddala nange ganyongere okwebaza muganda wange Seguya. Musajja naye kati takimanyi nti musajja tweddira omuziro gwe gumu naye musajja neewuunyiza nange nti ate leero nkoze kuwikika neyanziza nnyo. Twebaza omukyala atutumye okujja mu bantu baffe bano. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Abantu botutumyemu bantu batwaniriza nnyo, abantu basanyuse nnyo obubaka bw'obasindikidde era tukakasa nabo bennyini bagenda buwoomerwa. Tweyanziza. Face Cafe Bistro tusangibwa mu kibuga Wandegeya wakati ku kizimbe bakiyita JB Complex ewali Stanbic Bank awo mu basement wansi. Kale wawe tusinzidde ne tuweereza eggwanga Uganda nga nigenda kunga egifaananako egikuleeta wano tetugibuusiza maaso. Ofiiriddwa omuntu oli Bulaaya weetaaga abantu tubatuuseko catering tujja gikola ku miwendo misaamusaamu kubanga tuba tukimanyi tudiringa n'omuntu aguddeko obuzibu. Tukola ku mikolo gyonna egy'essanyu graduation, introduction n'ebibala bifaanana mu kkowa eryo. Tukola surprise oba surprise visits zonna ezifaanana mu mbeera zonna nga bw'oba ogyagala. Ffe tukola embuzi y'akakadde mukama wange. Era omukyala atutumye atugambye mbadde njagala tukubalya embuzi naye njagala bagirye nga nkomyewo. 1 million goat package yakyusiza n'erinnya kati bagiyita 1 million goat affair. Ate nente twagireese 7 million buulu. So tukakasiza ddala nti ebigenda tugatta bigenda kusukkako okuleeta wano abafudde oba abafu baffe kubanga abantu tulowooza nti abantu mwe tubeetaaga tufiiriddwa naffe tufunye omukisa ntuzzeewo ate mu kaseera nga tusobola okusekako okutunulako ffenna mbyenyi byaffe nga tulina ku ssanyu. Ennamba yaffe y'essimu eri 0704 12 09 50 kanjiddemu eri 0704 12 09 50. Olusanga ku Facebook, olusanga ku Twitter, olusanga ku Instagram, olusanga ku TikTok, olusanga buli kanyomero ka social media nga Face Cafe. Ku WhatsApp enamba eyo kweri ku call ne ku WhatsApp eri 0704 12 09 50. Naffe tukakasiza ddala nti bonna otwesize nga Madamu Susan bw'atwesize ebbanga lyonna tujja kukola omulimu omulungi buli wona otwetaaze. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kale gweno atulaba kansubire wa sharinze dda wamu n'okusubscribinga ekyo oba okola kyamaanyi nnyo.
bwetu bwetugenda okubeera nga tusiibula abakulu bano era nga obubaka bwabwe tubutuusiza naawe osobola okuyita ku Habiking Uganda namba y'essimu ebaawaawo ate n'osobola okubeera nga otutuukirira ne oba oyagadde omukulu Phase Cafe nga osobodde obutamukwasaganya essaawa eyo bontegeezaako ate munoonya ne mufuna ne tusobola okubeera nga naawe obaako abantu bw'okyobakolera ekiringa kino. Tebakoma ku mbuzi yokka, ekyennyanja babeera nakyo, ye ekyennyanja ebeera mu ssente meka? 5 egya Uganda. Naye tekiba kitono, kibeera ekyennyanja ekinene ddala. Waliwo surprise gye twakolako emabegakaawo mwakiraba ekyennyanja bwe kibeera. So gwe beera nga wawagira Phase Cafe Habiking oba olina ky'omugaseeko kubanga nze brand ambassador agezaako okubeera nga ntambuliza baganda bange bano ekintu kino okulaba nga kigendera maaso. Mbadde ne trust ku kamera, tubadde wano ku Curious Funeral Services Limited Emengo. Mukulu ono yatwaniriza mukulu Seguya wamu ne tiimu yeyo nayo tusobola kubabuuzaako bonna olw'embeera y'obudde. Ngenda kusaba takumira mpeera bankumire mbere bulungi mweraba. Ai Katonda zize gy'oli taata olwaleero kuwa matendo kusinza oli w'amaanyi erinnya ly'ogwe ly'amaanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obuloko kolamu engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yetenga embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kyalaga maanyi go kayimbe nga bwensinza oli w'amaanyi ai Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ai Katonda kutambuze mu mawanga